Nkwaniriza nategwe mukwano gwafe atugoberera era nga kujukiza nti subscribe ate werebera kunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tweta videos empya nkuletedde breaking news. Uganda Police Force eyungudde basajja baayo abawanvu n'abampi abanene n'abatono nga bano bagenda maaso n'okuba nti bagenda e Luwero. Bano tebagenze boka wabula beetise ebimotoka ebirimu amazzi agabalagala agati ya gasi era nga bano mu kaseera kano beetegekera okuba nti balumba Luwero. Tujjukira bulungi nti bana National Unity Platform n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bona bali Luwero era nga bagenze kuba nti bagulawo offices zaabwe e Luwero. Tujjukira bulungi nti e Luwero wano kitundu kya njawulo oba district ya njawulo olw'ensonga nti olutalo olwaleeta NRM mu bukulembeze lwatandikira Luwero. Buli kimu nga kyatandikira Luwero. Kakati abano boolekedde Luwero era essaawa yonna poliisi ebasalako abantu abagenze maaso n'okuba nti bagenze gulawo offices e Luwero. Ekigenda maaso e Luwero awali Bobi Wine emirimu gisannyaladde olw'ensonga nti abantu bangi ku nguudo, abantu bamusanyukidde, abantu bamwagadde, abantu bamwaniriza kwegamba essanyu lyokka eriri wali. Abantu bangi bavuddeyo wetugamba nti abantu bano beetise baasi. Tewali baasi ze beetise olw'ensonga nti toyinza kubanga weetika baasi buli lunaku ng'otalaga districts eze Uganda buli lunaku nga weetise baasi tekisoboka olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu abamugoberera banjawulo, bantu balina omukwano ogwa ddala nga si gwa kusaaga naye nga bwe tulaba obulungi nti essaawa yonna poliisi ebasalako olw'ensonga nti yeetisse ebintu biri eby'omutawaana. Nekyadonda abaka ba Parliament abatula kakiiko ak'ebyobulamu bakkaanyiza nti district y'e Wakiso yeetaaga eddwaliro eddene erisobola okujjanjaba abalwadde abangi okukendeeza ku mujjuzo oguli mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Ababaka bano bamaze ennaku nga balambula amalwaliro mu district y'e Wakiso gye basanze nga amalwaliro agasinga gali mu mbeera mbi ddala, mangi ku go gennyini malwadde n'ebyetaago nabyo bitono ddala, nga abalwadde abasinga balina kubasindika Mulago nga alipoota ya minisitule y'ebyobulamu bwe yakirambika. Omubaka wa Bukoto South mu ssetteesezo Dr. Twaha Kagabo Muzeeyi agambye nti kye basanze Wakiso kimala okukakasa nti district yeetaaga eddwaliro eddene ery'ettuluba erya hospital. Olw'okuba abalwadde districts ezeetooloddewo ziyiwa abalwadde bangi nga balinga abayiiriddwa training okujja bafune services mu malwaliro ag'e Kampala. So kyatuwaliriza okujja tulabe mweno mu districts zino ezeetoolodde Kampala obujjanjabi services zikolebwa zitya, kiki ekibaleetera okukola ekyo, lwaki abalwadde tebabeerayo, tebayina bizimbe, tebayina theatre, amadagala tegajja, imaging facilities, ancillary services teziriyo, abasawo bo bajja kwegamba enkola ereeta. Abalwadde abamu be basanze mu malwaliro gano agali mu district y'e Wakiso bakakasizza nti galina ebizibu biyitirivu obungi omuli n'ekyabasawo okuba abatono ng'ate abalwadde bangi ddala nga n'ebikozesebwa nabyo biggwawo mangu. N'eddwaliro yokka services tezimala kubanga abantu bangi tulina understaffing olw'okubeera nti eddwaliro liri ku level ya wansi. So kyetubadde tusaba ffe nga ffe okulaba nga eddwaliro lyaffe lisuumusibwa lifuuke referral hospital. Kiyinzika okubanga oba tulina abakozi be batono waneeno natose wano zibadde mu ssaawa 6 naye kati zino ziri 8 nafuna obuyambi naleese mukadde wange ng'ate yasuze bubi kitegeeza obuyambi bwe tulina obutono. Eddagala tulabeka tulinawo tono kubanga erimu balituwandiika ntugezaako n'oddinoonya ne litubula. Naye akajja emirundi egiwera ne batugamba nti strips ezikola testi ya malaria teziriiwo. Omubaka omukyalo wa district y'e Wakiso mu Parliament Bet Ethel Naluyima agambye nti akakiiko kano bakalinamu essuubi tebyekazudde bijja kuyambako okukyusa empeereza. Eno Wakiso yemu ku districts zetumanyi nga nnene kubanga kimenya olwaleero nti abasawo be bawa districts ez'ebyalo be basawo be bamu be bawa ffe abalina abantu 3 n'omusobyo. Naye ekyo kibesomera ffe tulinze akakiiko kano katukwatireko kabe nga katereeza ensonga zino ate mu byonna n'okuweereza eddagala kuba eddagala eri abantu abangi basukka 3 eddagala erimu libawa abantu oba districts ezina abantu 6 naye mu byonna akakiiko kano tukalinamu essuubi nti we tunaamalira nga waliwo enjawulo. Akulira ebyobulamu mu district Dr. Mathias Lugoloobi yemulugunyiriza gavumenti okusalanga ku nsimbi ezibaweebwa okudda